Omulabi wange omulungi nze Damba Eric tuli wanene ndeese ku kyalo ekiri mu Butambala ng'era tuli wanene wagudde ennyonyi waggulu ku lusozi eno. Ennyonyi eno eteeberezebwa okuba ng'egudde olw'olufo olubaddeyo okuva ku makya olw'enkuba eyakedde okufudemba paka ku ssaawa nga 9 ez'olunaku lwa leero. Ennyonyi eno egambibwa okuba nti yagudde ku ssaawa nga 6 ez'emisana ga leero, era essaawa zino eno poliisi n'abakuumaddembe bazze bagezezaako okuŋŋaanya ebitundu by'abagenzi era emirambo gitwaliddwayo essaawa zino eno. Nga bwe mulengera abantu bazze bangi nnyo okulaba okwerolerako kabenje kano eno, naye poliisi n'amagye bagezaako okuŋŋaanya ebipapajjo by'ennyonyi ebisigalidde, era omulabi wange sigalako tugende maaso nga tufuna abantu abaddewo tulabe ekigenda maaso watubuli ekibaddewo. Asebo nsanyusa okukulaba. Kale sebo nsanyusa okukulaba sebo. Tusaba oyogereko eri abantu baffe banyonyola ki ekituusewo wano. Sebo ekituusewo kya nnyonyi. Ennyonyi zabadde ssaawa nga 5-6 ennyonyi neveeri naye kirabika kivudde ku lufo olubadde olungi olw'okuba enkuba ebadde etonnya olufu ne luyiika. Ennyonyi eno nesobola okwekubawo naye abantu bakuŋŋaanye mu manyi naye kikize nnyo tuluma ye poliisi ate okutandika okugobaganya abantu nga teffe tusooseewo netandika kwagala kuba bukubi baki bantu kyekizibu kyendaba. Ekyokubiri ennyonyi zino nkizudde nga mivumba gya nnyonyi bwe buzibu bwe tulina. Ennyonyi batuleetera miki mivumba bwe kuleetera okutuuka ku nsonga eno tufuna accident mu nsonga bweti bwe buzibu obusebo. Okay, kale katufuneyo n'omuntu omulala atubuulire ekibaddewo. So tubuli ekibaddewo wano eno mukulu. Basebo ne bannyabo tulabye wano accident ku kasozi Ndeese. Embeera yabaddewo nga mbi kuva ku makya enkuba ewedde etonnya. Tugenze okutuukayo tulanga ennyonyi nga yagudde emirambo ne gigwa ogumu gwagudde side zeno mane gugwa eri kyo kyenalabye ssebo. So tusaba tubuulireko bibadde. Kyabadde ngambe kyeredde ennyonyi eno okugwa. Embeera y'obudde ebadde mbi ng'ekyankalanye. Ennyonyi kyekiviiriddeko okugwa n'ekyankalana ng'embeera y'obudde mbi nnyo. Katubuuze ne ku mwami ono atubuulire embeera ebaddewo. Ekiriwo kyolaba kati sasa kyendaba misaawa eno nangenza otuuka nga ndaba bipapajjo nnyonyi nga yagudde. Aliwo nyawo tubuulireko ku bibadde. Olunaku lwa leero obudde bubadde bubi nnyo. Kati tubadde wano awali Nakatoke mu tawuni. Ennyonyi nejja neyitawo naye nga yatataaganye kuba olufu lubadde lungi nnyo mu bbanga. Kati tugenza owulira ekintu ekikola ki ekyabika. So kumbe ebadde ennyonyi. Kati tata nga abadde mu nnimiro n'agamba kyekyo ekyabisa kati nasooka najja n'atuuka ku lusozi agenza okulaba ennyonyi ebipapajjo bikola ki bigwere. Kati najja n'agamba abatuuze b'e Nakatoke. Abatuuze b'e Nakatoke abamu ne bakola ki ne bajjako eno waggulu. Kati abamu be bagenze ne bakola ki ne bategeeza poliisi y'ombulo naye akabenje kano kabadde kabi nnyo kuba abantu abasinga mubadde bantu babiri omukazi n'omusajja naye bonna basebuse. Toyinza kuseparatinga nti oba kano kabini oba no face oba ki byo byendabyeko. Toyanza nnyo nyawo tufunire ku mwami ono atubuulire ku byalabyo. Toyanza nnyo basebo okujja ku kabenje kano akaleero naye ffe tuli batuuze b'e Bwanga Kyetumegomba. Akabenje kano tubadde waffe nga tuli mu nnimiro kale tubadde tutandise okulimaalimako mu bukubakuba obuzze nga n'olufu lungi nnyo mu bbanga bwe tulengeredde ennyonyi nga kale etabuse ekyusiza amaloboozi ga mirundi ebiri esose n'ewuuma ezeeko eddoboozi kale tugenza olabya ddala nga ennyonyi etabuse. Basebo ge kakabaddewo akabenje. Mama tubuulire ku kitubaddewo mu kitundu kyamu. Amannya agange nze Muyinda Grace nga tuvudde ku mutala Bwanga. Tubadde waka ne batugamba nti ennyonyi egudde Ndeese ku lusozi ne tujja tugenza okusanga nga ddala kituufu egudde naye tusaaliddwa bannaffe abafudde ngera we tutuukiddewo kati bali mu kulondalonda na bunyama. Yes, katufune ne ku mwami ono atubuulire ku kibaddewo. Tugenze nvuddeyo mu Lubugumu tugenza otuuka ku lusozi luno nga tulengera ennyonyi egudde naye kitegeerezebwa nti kivudde ku mbeera ya budde. Lubadde olufu lubadde lungi
kibadde kyekyo kyendabye nze. Ennyonyi ebadde ya kika ki? Ennyonyi ebadde ya bbulu era simanyi oba y'amagye oba gyaki, naye nga omukazi yabadde mbyamagye abamulabyeko we bawogedde. Sonse badde njagala owulire ku bantu baffe ebibaddewo. Amannya gange nze Master Ngondwe Posiyano owa Master General Weya Ebukasa amekoma mu kituntu nga akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 5 ku mukaaga ng'ennyonyi egudde ku lusozi Ndeese mu ggombolola y'Omubulo mu disitulikiti ya Butambala. Naye ku ssaawa zino ennyonyi yaweddewo yonna yonna yakutuse bipapajjo. Ababadde mbabadde abantu babiri bafiiddewo bukalaga, omukyala n'omwami. Naye ng'okusinga omwami ayonoonese nnyo nga n'ebyenda byabwe kimu kyagudde waakyo n'amagulu toyinza kumanya nti ono yabadde muntu kikaaki. Buli kanyama kagudde waako. Ye omukyala tusuubira okuba nga yabadde akola ki? Yabadde avuga ennyonyi eno agudde ekyemmanga mu kiwonko nnyingini gyegudde, ennyonyi eno yonna eweddewo. Wayiseewo mu ssaawa ng'emu abakuumaddembe bannamagye ne bajja n'ennyonyi yaabwe helikopita banoonyeza buli kanyama we kali ne bakateeka mu nsawo balabe nga bakola ki? Bakatwala n'omugenzi gye banaamuziika. Naye nebaza poliisi y'Omubulo teruddewo okutuuka, ekoze ogwayo n'abatuuze ne bayambayamba okwekunganya okukola omulimu paka bannamagye bakoze eki? Bazze. Naye bannange emyoyo gy'omugenzi Omukama giramuze kisa. Twanzanyesa sebo tusaba otubulyeko ku bibaddewo wano. Ekibaddewo ffe embeera nga tujjawo tuseretireti naye ng'embeera y'akabenje kano kyemmanyi kavudde ku mbeera ya budde engeriko olufuke lubadde olungi mu bbanga, naye nze kasookedde mbawo mbadde sikirabanga ekiriwo kati ku kyalo kino Ndeese. Naye katusabe Mukama Katonda atusaasire emyoyo gy'abagenzi agiramuze kisa. Ono chairman w'abalimi b'entangawuzi disitulikiti ya Butambala. Mpozi kya nnaku nnyingi tufunye ekikangabwa mu kitundu kyaffe wano Nakatooke gombolola ya Bulo oluvannyuma lw'akabenje okugwawo mu ssaawa nga 8 ak'ennyonyi. Tubadde tuli ku kyalo ky'erima nga tuwulira ekibwatuka ne tuddukirawo sipiidi tujje tulabe ekigudde waggulu ku lusozi. Naye kyamukisa mubi nti mu nnyonyi temusobodde kuwonamu muntu n'omu. Abantu baddemu babiri, omukyala n'omusajja. Omusajja ye aweddewo bifi ku bifi, ennyonyi emukubye n'emukasuka buli wamu nga tategeerekeka nti oba muntu era bakuŋŋaanyizza bifi ku bifi. Tubadde tukyali awo ennyonyi endala n'etuuka n'ejjawo mayiti n'abakuumaddembe bonna be bali era tukyaliko ku kitundu waggulu ku Ndeese ku kyalo Nakatooke. Chairman w'abalimi b'entangawuzi. Tubadde tusaba otubulyeko ku kibaddewo. Tubadde Nakatooke mu tawuni tuwulidde ennyonyi ng'egwa. Ennyonyi bw'egudde tuwulidde sawuti nnyo y'amaanyi nnyo ng'ennyonyi egwa yeereesinze mu bbanga ne tuwulira nga bomu ebwatuse kwe kudduka emisinde naye ng'olufu lubadde lungi mu bbanga enkuba ekyatonnya. Kati bwe tudduse ne tujja tulaba ne tukebera emirambo egyo okubatako ogw'omukazi n'omusajja. Ennyonyi n'egenda ekiwujjo kigenda eri byonna bigenda eri ebirala byonna abantu bazze ne poliisi n'egenda ejja wano n'etuukawo bulungi nnyo n'abakamera bonna ne bajja bannamawulire bonna batuuse wano. Obadde ki era bwe tutuuse wano bulungi nnyo bannamawulire bazze bapoliisi n'ejja bulungi. Katwogereko n'omukulu wano eno abaddewo ng'akabenje kano kabaawo. Amannya Robert Mubiru nga nviirira Ejjalamba mu ssaza ly'e Mawokota. Okubeera nti tuli wano ku kyalo Ndeese e Butambala nga wafuniseewo akabenje olunaku lwa leero nga kiwanuuzibwa okubeera nti enkuba etonnye ennyo efudembye okuva ku ssaawa 11 paka n'essaawa za kakati ze twogererako ng'era ekyatonnya. Lunaku lwa byafaayo era ku kyalo Ndeese tusuubire nti kijjukizo ky'amaanyi nnyo. Tusaasira abantu abo abaviiriddwako abantu baabwe nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Ne tusaasira eggwanga Uganda tufiiriddwa nnyo essente eziri mu buwumbi n'obuwumbi nti olwaleero singa ennyonyi eba egudde nti bbanja ddene nti ennyonyi era eteekwa okuddawo n'ekola ki? N'egulibwa. Naye nti okusinziira ku mabanja ge tulina mu gavumenti ng'olwaleero ali ebbali weekaabireko nti era amabanja gakoze eki? Geeyongedde. Tuteekwa okusala amagezi gonna ng'eggwanga Uganda yatufuna ennyonyi ki? Endala.
so tetugamba nti olunaku lwa byafaayo tusanze ng'ennyonyi yagudde ng'eri bulere, naye olwera abantu bawezezza emyaka 5 100 baze ku lusozi wano balabe ku nnyonyi basanze ng'eri bulere naye badde bakyali awo ate ennyonyi endala neekola ki nejja. Era abantu bali wano bangi nnyo bayitirivu beerolera ku nnyonyi, beerolera emirambo egy'enjawulo. Abantu tusanze ennyama njereere, omuntu obadde otambula ng'emmotoka ng'egudde n'osanga ng'ekyakola ki ekyaliwo, naye n'ennyonyi obadde tusobola kuddamu kukikola ki kugirabako. Nolwesenga ekibi nnyo, kibi ddala. Katusaasire eggwanga Uganda tulabe nga edigenda bulungi mu maaso. Katufuneyo omwami omulala wano naye atubuulire ebibaddewo wano. Sebo tusaba otubuulireko ku bibaddewo wano. Tubuulire ku kyolaba kale. Sebo tusaba otubuulireko wama ku kibadde. Amazima amatuufu, ennyonyi egudde essaawa nga 6. Amanya gange nze Waswa Charles sibuka ku mutala wali eri Nawango omulirwana w'olusozi luno Lwendeese. Zibadde nga ssaawa 6 n'ekitundu ne tuwulira ekigwanga kikola ki kibaluka. Kiteeberezebwa kana kabenje kavudde lwa mbeera ya budde, olufu lubadde lungi nnyo ku lusozi. Ennyonyi neeremererwa omugoba waayo neegwa ku ttaka, abantu 2 ne bakola ki ne bafiirawo. Kubaddeko omukazi n'omusajja. Kitalo nnyo ekituusewo mu ggwanga, era kyakyewuunyo nnyo. Abantu abamu abaze wano mu bungi badde tebalabanga ku nnyonyi, ate nga tebalabanga ku nnyonyi egudde, baziraba mu mawulire, baziraba ku papula z'amawulire, baziraba ku ki, naye bafunye surprise nnyo kuba balabye ku nnyonyi ng'egudde ku kitundu kyabwe. Kyakusaasirwa nnyo eri eggwanga abantu okukola ki okufiira mu nnyonyi, kubanga amazima amatuufu waliyo n'abakadde ab'emyaka 7 balinnya olusozi bajje beerabire ku nnyonyi ekoze ki egudde. Tusaasidde ab'eŋŋanda z'abagenzi, tusaasidde eggwanga Uganda kuba ennyonyi egudde kitegeere sentine ebadde ya Uganda. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Katufune n'omwami omulala atubuulire ebibaddewo ng'akabenje kano kabaawo. Amanya gange bampita Abudumpungu okuva mu tawuni y'Omubulo. Ennyonyi tuwulidde ennyonyi egudde saa 6 n'ekitundu nga enkuba etonye. Enkuba yatonye okuva essaawa 11 paka obudde bwa kaakati. Tubadde mu bulo etuwulira eggulye nti ennyonyi egudde, era tubadde ffe abasooseewo ng'ennyonyi egudde tubadde abantu nga 25 oba 30. Naye abantu ennyonyi ebasse bubi nnyo, mubaddemu omukyala n'omwami, era kitalo nnyo ddala. Tusaasidde nnyo. Ennyonyi egudde ye ekika kyayo sikitegedde bulungi. Nga twogereko n'omwami omulala naye atubuulire ebibaddewo. Amanya gange nze Ali Kalule mu Bulo. Tuwulidde nti ennyonyi egudde ku lusozi Ssentabaale, naye ekisinze tumalamu amaanyi tubadde tumanyi nti ennyonyi eno y'abasuubuzi, era kyekituleese naffe twefuniye ku byenfuna, naye tugenza okulaba nga abaavu abasembayo ng'ate ezimu ku nnyonyi zezigudde. Akanyonyi kabadde ekika ky'amatalisi, bye byange bannange. Omwami omulala naye atubuulire ku bibaddewo mu kabenje kano. Amanya liga David Musoke, nsinzira mu kyalo kye bayita Namasa Okumbya. Nze kale mbadde nkyalina waka naye nga amawulire nga wadde ku radio CBS nti ennyonyi egudde ku lusozi Ndeese, nange nejja neerabeko naye ebbanga lyembadde maze emyaka 3. Wesanga ku kyopanze kyekirese okugirabako. Katwogereko n'omukulu omulala naye atubuulire ku bibaddewo. Amanya gange Kiseka Uzairu nabadde wakaawo nga nkola mirimu, nagenza owulira ekintu kibaluka ne ngamba mukadde wange nsooka owulire oba wulira akabira raddu weekubye, naye nagenza owulira nange ku leediyo nga bagamba ennyonyi ekoze ki, ennyonyi egudde. Kwe kusalawo okujja tuzze 10 nnyo okujja okulaba wano ennyonyi tugenza otutuuka nga amagye gatuuse dda, tulaba abantu bagudde mu bufiififi. Gavumenti nkomye mukama wange. Katufuneyo omukulu omulala naye atubuulire ku bibaddewo mu kabenje kano. Bannange amanya gange nze Kristo kyakyewuunyo nnyo okulaba nti ennyonyi egudde, kuba mbadde sigirabangako emyaka gye nnyina, naye kyempulidde
nti ennyonyi egudde nga ndi waka naye abantu bonna temukyali gumba n'erimu byonna bulere era kyempuliddeko nga bagamba nti ab'amagye bonna bagenda kuyiika wano bagenda siwa wano nga bakuuma ge gaagange ssebo tusaba tubuulyeko ku bibaddewo wano nange nakatuuka muzeeyi eno ekukyo gyetuguddemu y'amaanyi nnyo eno ekukwe tetumanyi munyazi mungu kyatuleetedde naye gavumenti kyeba ekola erongooseemu egule ku byuma ebipya kyekyo ebyo ebyange muzeeyi. papa kyeki wano kyolabye mutubulyeko kikyemulabyeko wano kyekiri tuli waka tugenda owulira ekintu ekigwa wano kati fe abadde abangu ne tujjayo tugenza okufa naye ndowooza nyina era evudde ku mbeera ya budduka kuba kale tugenza tuuka ffe nga byakagwagwawo omuntu omu agudde waliwo omulengera omukyala agudde naye omusajja agudde ono yasinza oyisibwa obubi ngamba ndoza kivudde ku mbeera ya budde yonna oli asigadde nyamanyama ono ye obadde tolina kyolaba naye oli omukyala ye ng'osobola okulabako kapaati kano n'okugulu kuno kwakutuse naye kale badde tebatukkiriza kulaba bulungi naye nga obuzibu oba kiva ku gavumenti yaffe ebima ebikola ebintu byaffe nze sikitegeera kubanga bw'otuna n'ebima byennyini ebisigadde bintu bikadde nnyo ate n'oteekako n'embeera y'obudde kati bambi nze nnyoleddwa nnyo basinga badde basingako awattu andibadde tutya tubulyeko amapaka kyolabyeku ffe tugenza okujja wano tusanze ennyonyi egudde tugenza okutuuka awagudde abafu baffe nga basigadde mirambo gyonna gikutuse magumba gagudde eri kale tunyola obulungi ekiriwo basigadde bajja kukola naye nga abakyala nga bo ibanga yasigadde ngaomulanaye nga ye omwami yasigadde buleere bagabye kandika bombadiya sebonze nakatuuka oluvannyuma lw'okulaba ennyonyi eno ng'evudde naye nange ekintu kino mbadde walako mugombolola mu disitulikiti y'Empigi naye nga ki ekibwatuse tukiwulira we badde etonyera naye ne tugamba nti kikyate ngenza okuvugako okgendako mu tawuni nga bagamba ennyonyi egudde bula obutambala nange kwe kutuuka wano ndabe ku bino kale Olusozi ndeese omulambo tugulaba wali ogw'omwami ate ogw'omukyala guli wabbali wali naye nga ekika ky'ennyonyi tetukimanyi mbeera ya budde obudde enkuba ebaddemu olufu lungi ate nga yatonye okuva ku makya kwonna nga tekira kale ndowooza obudde ne bubeera bubi nnyo nga talaba gy'alaga ekigiviiriddeko okulabika ng'ekoze akazibu amannya Sebuuma Dodoviiko Gombolola Buwama mu disitulikiti y'Empigi. Amannya gange bayita Abudu okuva mu tawuni y'Omubulo naye ennyonyi egudde essaawa zibadde nga 6:30 tukuba tugirabyeko tuyiseeko Omubulo eri mu bbanga naye tubadde tuli awo tugenza okuwulira kintu ekyabika tufuna amawulire nti ennyonyi ekoze eki ennyonyi egudde era tubadde abantu nga 3 abasoboserewo wano tugiraba naye ngaebadde embeera ya budde kyekireetedde ennyonyi okukola ki ennyonyi okugula okufubadde lungi ngoba waayo nemulemerera tudduse kuva eri kasatulidde nti ennyonyi egudde kati ffe tuvudde eggombe tujja tudduka nti ennyonyi egudde naye ate kyerudda yadde egudde naye ludda tusanyusa ate okulaba kweri ate namweta nagwanga ate netujja ebitukanga kale ffe ludda twebaza Katonda okulaba kweri ennamu etambula yadde bali bafudde tetufuddeyo kasa tulabye ku nnamu etambula.
Jaja.